ng'olina obutulututtu nga butaano ensoloso zizaakulumya edda. I can imagine. Ng'otwala akalago ab'amaanyi ne bakakuggyako nenva ku byobulago neetulira awo. Akalago kaliba? Akalago twalukanga ebyayi. Naye eventually banfulirayo awo ekipale. Taata yampaako ku kipale, yalina ekipale kyekimpimpi munda. Kyeyayambalanga munda. Nga boxer. Mu Luzungu ndowooza kibayita pijama. N'akitungako eno n'eno n'osiba oluwuzi. N'embeera w'amaanyi nnyo. N'ensoma naye omukazi oli yanjagalanga. Enkuba ne bwe yabanga etonnya nga gamudduka eka mu kuye togenda, amanyi nze ejja kunkuba, amanyi nfaanana bubi, amanyi ebigere bifu. Kati nayina ekirala ekyankaabyanga ekyandeetera obulumi obungi. Babiyita bimonde. Ebimonde obimanyi? Madamu Nakazi bwe tomanyi bimonde. Toyinza kuba. Kakati Namusuna. Ekimonde kimanyi guuka gubeera munda. Otyo kikuyingira kati byambeeranga mu mutwe. Kati ng'oyinza okuba n'ebimonde bina mu mutwe wano. Kati tebabinyiga nga tebikuze. Bimala kula. Nekikutujja. Nekiriva eto omumwa. Kimala kuteekawo bbwa. Ne baleka bakinyiga kiveemu. N'osooka okinyiga nga wagaziye ne kibuukayo. Bwe kikula kimera n'obwoya. Tulekere ekimmonde. Kye bayita ekimmonde. Kati nayina lumu ebimonde bina. Nga taata ngamba mugamba omutwe gunzita, n'agamba linda bikule nja kukuba. Noddayo takuwadde bikulira ku myezi emeka, bikulira ku weeks mmeka, n'otyayo n'oguma. Kati ne bireeta emimwa ne wajjawo amabwa. Enswera. Naye mukuye wabonaabona. Enswera ne zijja. Enswera bwe zajja ne ntandika sitayire ey'okutambula nga nkola bwenti. Olinga akola waliwo ka dance ako. Nga mpujja. Gwe kimu wakikeera ne G-string. Kino ekyokwewujja enswera nga zinzita. Genda okulira bakusimbye n'owujja ne zigenda n'owujja. Kati ne gunfuukira omuze. Kumbe ekyalo kyonna engeri gye twayina essabo bagamba abantu nti emizimu gyonna gikuŋŋaanira ku ggwe, gituula ku nze, nti era nze mpa obutwa, nti buli kyenkola therefore naawe kikole. Bwe neetakula bwe nti naawe awo wentakudde ng'otakulawo sayidiyo. Ekyalo nga bwe kikola era ne babigondera mu kyalo. Nakati abantu babikola nti oli bw'akwata ku nnyindo aba akuwa butwa, naawe gikwateko obenga obimuddiza. Ze sitole z'omubyalo kati bakola ddi emirimu? Kasita bamanya bakikola ku ono bwe beekengedde. Kati nali neewujja lumu era bumu ku bupoodizi obwannume ennyo. Nali nkyewujja, brother wange lumu n'antuma, genda ku dduuka ondeetere asporo so si aspirin, ate nanteerawo ekigenda okuntabula. Aspirin asporo mu kifo kyeyandinga yegenda oleeta asporo n'akomaawo yagaa genda oleeta asporo so si aspirin. Genda ng'okiyimba. Kati yali mukambwe ennyo and deadly. Deadly as in he could strangle you? Nga muzibu nnyo, ng'asobola okukubba n'akutta. Yali akusinga emyaka ng'emeka? Yali akusinga emyaka ng'emeka? Yali mukulu nnyo, times 3. Nga mukulu nnyo, ng'era ye kanyama wa family, nga bw'atapuka awaka ne bamaama beegalira buli omu yeekweka
kakati naŋŋamba atakuwa instruction genda ng'okiyimba Asporo not aspirin. so aspirin kati neŋŋenda asporo so aspirin asporo so aspirin ateyagalira ekyala kikunamidde. kakati mba kyatambula nensisinkana omwami yali musiraamu bamuyita Akaya. Akaya yali kagaali bwe yalaba nga njogera ate nga nkola bwe nti Akaya n'apaakinga eggaali ye ku muti waliwo engeri yakatale kankukuba enkujjeko emizimu gino kati nga yamanyi muwabutwa naye n'atandika n'agipaakinga ku muti n'agamba tojja bumpa netandika okukaaba konze nze sikuwabutwa nze mmanyi sikuwabutwa ngenda gamba taata nze siwabutwa sibumanyi n'agamba ssebo ne bw'oneekaabya twakutegeera kunotsa abantu kyana kitono ekivaako emizimu nga sibitegeera. Lubaale naye yanzira mu ssabo ate bano bagamba ate mbindiko kati nga ndi mu bbanga bwe nti kubanga omuntu embeera we yandi mukutte yandibaddeko kyayita Katonda nali simumanyi bwakiri nandiyise Lubaale naye yali yaŋŋaanyi kati nga n'abantu baŋŋaana ng'obulamu mbulimu oba nga buli pakiti bwatteekaawe naye mba neewujja nayagala nsiriikirire nneme kwewujja. Wagenda ng'okuwulira enswera ng'ekusimbye proboscis wano omumwa wegufulumira n'owujja n'agamba oba tusulawo tusulewo naye togenda tojja bumpa kati yakutumya Asporo yali kuki nalaba omusajja mumalirivu neŋŋanze kantambule nensigala nga ntambula. Yegwe wali ofa ky'okuyimirira okwennyonnyolako wandigenze bugenzi naliki wali ofa ky'okuyimirira awo nga bw'omanya abaana abato nnyonnyole omunnyonnyole omugambe sibuwabutwa sibumanyi naye nje ndabika yonna n'otambula n'ogenda nentambula neŋŋenda kuba amaduuka liba olwo mu mayiro 2 lyokimamu amakerenda ebiseera ebyo gaali waaga 3 ne kofita ku kyalo nga gegabeerako agali komoni akati notukanga ekigawa kirabidde dda kati ngendo mpaka ye bwe yagenda actually yasigala ndagiriza n'agamba era nkulaba paka we nabulirayo ngenda okuddamu oluyimba ng'oluyimba terugubye essama olubadde Asporo so aspirin oluyimba ne lufuuka aspirin bagenda okugunda agakonde ewaka netuuka kuwedduuka ne mugaa taata baaba agambye muweeyo aspirini so Asporo natwala omusajja yakubanze yankuba Katonda azitebusi so obulamu obufunze waka bwankaluubirira nnyo kubanga nkugiramu bugizi bubondo. Tewabuuzako ko taata naye maama wange yaliwa? Namubuuzanga ng'agamba ajja kujja. Takugamba na bingi, ajja kujja. Kubanga bandagako we yamujja kati ate unfortunately nga bwe bali taata jjajja omukazi ye yali yafa naye nga jjajja omusajja waali ne banyina ba maama bakojjaabo naye ne baŋŋamba nti wano bamuzaalukuka. Lwaki? Kuba yafumbirwa omusamize nti maama we bwe yali afa yaleka ayogedde nti tamuzaala wano nti amuzaala Bunyolo. Kati nabano ne banguyiriza ne bamusindiikiriza mpaka Bunyolo. Kati ndowooza naye ne yeekyayira eyo ne wataba waddamu kumanya biki ebimutuuseeko ebimuliko. Naye nga mulimu ebintu bingi bye nalowoozanga ne ŋŋamba nange maama yandibaddewo
oba singa walina muganda wo ne mugakabanga babiri kubanga anyway ebintu nga bikaluba kubanga waliwo olutale mundu we yasekera paati yasooka twasooka ne tutambula nabo ne tudduka nabo ku lutalo naye waliwo emundu we yanyinyitira President Museveni ng'awamba ng'atandise okuwamba ebitundu kati emundu neetabukira mu kibogo omwo abantu ne badduka ekyalo kyonna nagenda okkeera nga nze siraba muntu tola mundu munju tola muntu munju kumbe emundu yavuze enkambi zaguddeko ne mundu nevuga ne basalasala abantu okwo ku kyalo waliwo neiba ya saidi ekyengulu eri ne bamusalako omutwe entiisa neyekuba ekyalo abantu ne basenguka ku kyalo kati olwokuba amasasi gaali mangi buli omu yakwata baana be ngenda okuzookoka mpita ayita noonya nga tewali osigaddeko weka ewaka kati taata yayina embwa 7 nensigalawo nembwa embwa za muzeeyi ezo zankolera nze muntu leero nzekka avuga emmotoka nentomera embwa nempakinga nendaba oba efudde bweba tefudde nenvugako maaso nengula ebyokulya nenjitwalira olw'obulumi nti zambeererawo nali ntya buli wamu nga ntya okugjayo omutwe ntya okufuluma nenegaliranga nazo mu kisenge ekimu naye olumu naggulangawo nezigenda bamala ebbanga nga tebaliiwo tebannadda abowaka bamala ebbanga ng'amasasi gakyavuga jawera emyaka 2 wanje giyinza okuba jawera emyaka 2 ngewakoberawo weka nambwa essabo lya muzeeyi nga yalikaawo nasooka kubeerawo ne mukulu wange omu naye nga taata mulala yamuzaala kati ye nga akolagana n'amagye g'obote kati abayeekera nga baagala mutta ye taata omuto ne bamutta ne banoonya omuvubuka oyo yali asingako emyaka naye yalaba baagala musala nadduka ne bamukweka yalina kizibwewe n'amutwalayo n'amukwika kati yeyajja n'agamba baagala kutta kubanga naye yabalimu abayeekera n'agamba bagenda kumutta n'amutwala n'amukweka nesigalawo nimbeerawo n'embwa nebaka nazo bwenti naye embwa zankolera ekintu nga teziggwawo wendi 3 nga zigenda nensigazaawo 4 nezigenda nensigazaawo 3 wabanga oliawo ng'embwa zireese embizzi oba ekintu kyonna bakwatanga ente ne bagisala abo ne balyamu ebibumba abayekera ne balyako ne bookyako ne balekaawo kati nga zigenda ziyiga kati embwa ne ziwalula n'ofumba nezireeta ne twokya ne tulya ne tubeerawo naye amagye g'obote bwe gajjanga bangwako lumu mu kasenge nedduka nga neneekweka mu kasenge era lumu nali nyingiddemu n'embwa we baggulawo embwa emu neeruma babayitanga ba youth abavubuka yali kulutinga abavubuka nga babayita ba youth nga nabo balinga amagye nga boolaba LDU kati naye yakwata omuntu omu neemuluma kwaba abazze okugula oluggi bwe yamuluma n'ajjamu stick grenade bwabanga buli abuliko ekiti n'agikuba grenade neefa nga agenda okwagoba enkoko n'enguma n'ebigere n'engoba enkoko balye nenzikwatira enkoko nembakwatiranga enkoko
n'abayeekera we bajjanga era nabo nga baŋŋamba ngo b'enkoko nga bakwesonyiwa gwe tebalina kye bakolako abantu kati balina kye bankolako ng'enfaanana yokka gye nfaanana nga toyinza kunzisaako biseera kamata kuku kamata n'ogoba enkoko kati nalaba binsumbuwa nentandika zinoonyanga ggulo limu ku kyalo zikuŋŋaanya ne bajja nojjayo emu we bajjanga pipipi ku tractor bajjira ku tractor abobote tractor oba ku tractor bajasi bobote nga tractor yebaleeta kadogo leeta enkoko noleetayo 3 leeta endala noddeyo noleetayo endala 3 ne bagenda kati n'aba Museveni we bajjanga era nga nabo obawe enkoko era gavumenti eno singa banaye emanyi yandimpaddeyo ekintu tegenda kuwa kubanga eri bize kati ekola bintu birala si nkoko after all tezalizawo tuwavaawo zaali zizo awo twavaawo dda okay naye mubufunze obulamu nabuyitamu bwe ntyo kati ate amagye nga gamanyi okundeetera ennyama y'omukebe oluusi nga bansuulirayo ku nnyama y'omukebe kale kadogo kamata ne bansuulirayo ko ku nnyama y'omukebe emulya n'embwaza ne tulya asaazi wanga nga ziyiga byazaawo zigenziyiga ebyazo naye nenkungubagira embwa gye bakuba goloneedi nengakaaba nemmala nenjiwalula nenjitwala ku mwoloola twaziziikanga ku mwoloola nga tuziteeka naye ekyewuunyisa bakomawo ne bansangawo Katonda akuuma abowaka bagendanga badde omwomu nga webazika embeera mpaka bwe bajja ne baggwayo obulamu ne bugenda mu maaso wewaawo noddamu okusoma ne kuddamu olwo byaliwo ngu P7 nga tonagimala ani nga tonamaliriza P7 olutalo lwe lwaba awo nga sinamaliza P7 kuba nzijukira okukomawo kwonna ne tubanga abatandika obutaate bupya tuwummulemu kati njagala kumanya P7 eyo wagituula P7 nagikola mu 99 wewaawo kati omulemu katano nnyo tukyagenda maaso n'emboozi ya Pastor Gerald Mukuyetova. Tukadiwa naye Global Paint tesiiwuuka. Global Paints, a reliable product. Imagine a delightful sweetness like no other. A taste of real fruit with every drop. A taste of nature. Craving that real fruit experience? Drink Teju Juice. Teju is a natural fruit drink that's carefully made from locally grown fruits to deliver that refreshing Ugandan natural fruit taste. Teju produces both natural ready-to-drink juice and concentrates. Get Teju now available in all supermarkets and dukas. Teju fruit juice and concentrate are products of Soroti Fruits Limited. Teju, the real fruit experience. Why did you automatically think that's me? Hello? Nekati ndozo tandise okummanyira. One last question, Barbara. What is it now? What does the initial mean? What?
All right, thank you so much. We're still going on. Nine Pastor Gerald Mukuye. Tugenda kusambya kubanga tusigaza esaawa ate birabika biwanvu. Birabika biwanvu tusigaza esaawa so tugenda kusambya biwanvu nnyo. Biwanvu nnyo. So mala osoma oyita. Yatyo kati awo kuyisaamu pozika kapati kenda bawakalala era njogera kawo obubondo obwali bwe nalwana nabo nga nkuze okusonyiwa okwagala family okujembracing obulungi waliwo era akala kenasanga mu obuzibu kakati olw'okuba walingawo engeri y'okweyiganya ewaka nga baganda bange bwe babeera emiryango nze nga mbeera manju lwaki baje bakwagala anti ng'oli ajja kuyiikiriza ate bakube muggwe kakati lumwe enkuba n'etonnya ne bagenda mu nju ennene bwe bagenda mu nju ennene nze ne ŋŋenda mu kiyungu naye bwe ntuuka mu kiyungu nasanga maama ajjeemu enku mu kyoto emmere eboobere kati olukuba lutonyerera kati nze sambanya sayansi nti bajjeemu enku emmere eboobere weeyitiriza ozizzaamu okumanamu nenzizaamu nengenda ne kayumba k'enkoko nenjayo essubi erya wansi n'okoleeza eritatobye nenyongeramu neŋŋamba bukyanga tebansanyukira leero ku luno bagenda kunsanyukira kino kyenkoze nze nga manyi nkoze ekyebbeeyi kumbe emmere esiriira emmere neesiriira emmere neewunya emmere bwe yatandika okuwunya nze simanyi ewunye omukyala bamuyita yabatuumanga amannya yayinawo bagwananyaabwe oyo maama bamaama gutta bingi tebaagalika kalikyejo kati ono baali bamuyita bangi nga yalina abaana bangi mukwano gw'abangi kati omukazi ono yali mupya naye ng'engeri y'okuwiininga emitima egy'abajja be ng'akwatagana n'abaana baabwe bonna kati ng'alina laavu etali riyo gye nategeera oluvannyuma nti eyali riyo nga buli kawungeezi atugerera engero nga tutuulana nga tumaze okunaabakaawe abanaabye n'agera engero buli kawungeezi kati nga zinyumira abaana ffenna nga tutuula ntumwetooloola taata n'amutuuma mukwano gw'abangi kati omukyalo ono ye yali afumba yajja adduka ng'emmere ewunye n'akwata entamu tweddira mamba bagiyita fumbira ababamba entamu naye erina erinnya n'agiwuuba n'agituuza ku nkata nantunuulira nze nga ndowooza yeewuunya gye najja amagezi agakumyemu kumbe yajjudde dda omukazi n'akwata akasiki tegwali gusiki gunene nali nga kiyiddeko sayidi emu n'akikwata mu busungu n'akinteeka wano n'agatta bw'ati okupenduulu era wano nyinawo enkovu wano kati mu buto nga ndabanga nnene nnyo kati nabeeranga nkaaba nga mukyawo nga buli we neetunuulira naye mukulaajana nti maama onzita bwe yamala nazzaamu ekisiki n'agenda mu ddiiro mu nnyumba ennene n'agamba mukuye yeeyokeza ne bagamba ekyani ekyo bwe kiyinza kubeera mu kiyungu nagenda ndaaja n'okutuuka ewa taata ne mugamba maama njokeza bonna omusango ne gunsinga ne bagamba nti musiru yabe ekyana oba kyakula kiti omanyi kyana kya munyolo banne babeera eno bakyo kibeera eno banne babeera eno kyo kibeera kati omusango ogwo gwannuma
kubanga omwana ategeera omuliro ng'ayavula. Eka kyambonyabonya nnyo okundigaadinga mu leva eyo mulinga owulira otegeera naye ng'abantu munnaye tebakutwala ng'ekikulu nga tebakutwalamu nti otegeera. Taata yajjanjabanga amabwa yalinyiganga n'alitekako ebidagala mwana yeeyokya naye nga kinnuma okuwulira statement eyo nesiddamu kutuula mu nkiiko za mukazi oyo kati nemanya nti okwagala kwesikwa ddala ayagala bano akwasizeeko bali kati lwenda mulabanga nga nvaawo kyalwawo nnyo nakati bwenkyogerako amaziga oluusi kajja kubanga tewali buli omu yalemwa okuntegeera kintu ekyo obulumi obwo ebanga internal bleeding kati kyali kinkaluubiridde nnyo mu kusonyiwa nga maze okukula wadde nga kyawona natuuka ekiseera nesibibeeramu nze ebbanga lye twamalanga tusamira nasanyukako omulundi gumu emizimu we jajjiranga buli omu ng'asaba kyayagala jajja tusaba kino jajja tusaba kino kati maama oyo yasaba ng'omwana abuze bajjajja nsaba muzadde Lubaale n'agamba si ffe twakusiba ali waggulu ennyo yeyakusiba. Ani ali waggulu? Ne Lubaale manyi bwali Katonda. Lubaale n'akonfesinga nti waliyo ali waggulu ennyo. Nasanyuka nga simwagaliza kalungi mu bulamu. Lubaale yayogera muwulira? Yayogera mu ssabo nga tusamira n'agasiba baasiba. Baakusiba naye si ffe twakusiba ali waggulu ennyo. Eyo statement yekyasinga ekuba ey'amagezi bukyanga Lubaale ayogera n'alikogonaizinga nti waliyo ekirala kati ekyo kyokka kyokka kyanyamba statement emu nali simanyi saalokoka saagira ki naye nasanyuka neŋŋamba otyo nga nyinawo olugero lwokka bigoba nsonga yanjokya alimi kuzaala era maama oyo emabegaawo yawummudde naye nga tazadde ku mwana leero kinnumamu nti teyazadde yandibadde azadde ate n'alabamuko ku bulamu bw'omwana revenge yali yanzigwamu kubanga era mbadde mbakolera kati gwano mwalinga musaba wasabanga ki kulaba ku mamawo bwe twalinga tukola ki bwe mwalinga musaba Lubaale ngajja buli omu ng'asaba kyayagala gwe ng'osaba ki Lubaale yajjanga n'akwata oba akutte taata abamu banyinaffe buli omu yalina emmando yamukwatanga okuggyako nze Nagambye yali yanzira neneewaayo nenyeenya namu bwe nti alemega nti nkaluba omugongo bw'omutwe Lubaale yagaana rejected totally rejected naye mu bufunze ku saidi eyo bonna taata yasooka taata bwe yawummula bonna bamaama ate oluvannyuma nga ntandise okutegeera kubanga awo mbuusebuuseewo ebintu bingi tewali kirya ky'omuliro tewali yampolereza okuggyako mwannyinaze omu bamuyita Suzani ye yagamba nti naye mpulidde Gerard ng'alaajana ng'agamba maama onzita kati akantu ako nako kankaluubirira nnyo mu kusonyiwa nga maze okutegeera okulaba nga nfuna embracement ku family kankaluubirira akaleero akankaluubirira ne bankuba ennyo waliwo ekintu ekyabula bonna ne boogera n'eddoboozi limu njoyo Gerard mukuyeeya kitudde nga n'erinnya sirimanyi nga soloteepu nno muyize nzize Kampala
so tape buli kintu kyonna bwe wayagalanga okufuna omukisa ng'okitereka mu ssabo n'endagala ezisaaniika emmere mu ssabo n'amazzi ag'okunywa mu ssabo. Kati ono bwe yaleeta soul tape yali atandise okusubula oyo brother omukambwe n'amutereka mu ssabo, naye mu kumutereka mu ssabo emmese endowooza ne zimutwala, lyalimu ebituli. Ne banoonya soul tape, buli omu n'agamba mukuye ye mubbi wa wano yazannyira ku ssabo, ekituufu nga kiri tinze nzannyirawo. Lwaki? Bwabangawo omusota gwe tutalina kutta nga muli bamukwana nga gwa famire baatugaana ogutta, kati abaana bonna nga tebazannyirayo eyo. Kati ate nze nga neegomba okufa. wali oyagala wakufa? Nga njagala nnyo okufa, nga njagala nfe bulumi nga mpulira obulamu bwantama. Naye omusota nayimiriranga actually ne guyitawo buyisi, kati neŋŋoma nenzanyirangawo nga weewaba seefu. Olw'okuba weewabanga seefu nekikakasibwa nti soul tape nze namubbye, teri azanyirawo. Ho brother n'atama, genda okima emigo, genda okima emigo, gwe genda. Naye ntandikirawo okulaajana, baakubanze kati famire nnene. Omubbi banyambudde, omubbi. Nawuliranga emigo ginzita. Ne mugamba baaba nzijukidde mujje mbatwale soul tape gyali. Kati ng'ebirowoozo biŋŋamba obukebe bwe nabadde nzanyisa obukimbo ye soul tape oba nobatwala ne bakuba ggwe kamuwa obwo. Kati neŋŋenda mu buntu eyo bwe nali nzanyisa, waliwo akasirika ennaanansi, nenzikirira awo emmanju w'essabo nembusokoolayo ne mugamba baaba soul tape owuuno. ne bakuba nankwata nankubakuba nafulugafuluga. Kati engeri gye nalina ebyo ebimondemonde namukuba ennyo, omusaayi ne gujja. Bwe nalaba ku musaayi ne mmanya mpedde, ne ŋŋamba kanfube nzijukire, nteekwa okuba nga nnyina kye nakutteko nga simanyi. Naye ne nzijukira nga nagenze wa muzeeyi Abaasi ne mbakolerako emirimu, ne bampa kyokolo bottle tops eza soda. Kati nga nazikwese wansi wa katanda kange nga the safest place gye nnyinza okweka ekintu. wali omaze n'ofuna akatanda? Akatanda ako kaali nali mu lukuubo naye nga ndi katanda. Kati kyali kitanda kya deeka, naye omukyala omu bwe yali anfulumya ekisenge nti nfuka nnyo, n'akisalako n'omusumeeni. Kati ensala y'ekikyala yasala akisongola nga kiriko akantu akasongovu bwe kati. Ekyo kye yateeka mu lukuubo emmanju. Kati gye natereka bu bottle tops nga teri alingizaayo, wawunya biyengera ebimu byayise mbigudde, omufaliso gwakaveera gwabanga gwa lumbugu nga bwonna bwawunya. Kati gye nateeka bwe nti bottle tops ku kikondo ky'ekitanda nga mpulira kya bugagga, nyina kitereka wala. Kati naye baba bankuba, ebirowoozo ne biŋŋamba, ndowooza buli bucokolo gwayita soul tape. Ne mugamba leero nzijukidde, temunzita bw'ataba nga ye soul tape, bwe simubawa ku luno bw'ataba ye munzite. Agano ne bamaama bagoberera, abamu nga bagoberera
tebamanyi kigambo ekyo soteepu bwafaanana bagala kumulaba kuba twakozesanga masanda ga ppala kati ono n'agendanga mu butale okusuubula naye ng'ogyeko olugezigezi soteepu mwali mumwetaaza ki mwali baba batundanga abantu bagenda mukozesa ki nga bamukozesa ki soteepu mu kiseera ekyo baali bagenda kusiba biki kati yali asuubulasuubula asiba ebibokisi yali wuwe wakusiba bibokisi yali wuwe nga amuteeka eyo byonna ebintu bye kati asiba ebibokisi n'avuga akagaali n'agenda mu butale mayiro 9 kati yakigula nga kinene asiba ebibokisi bye obatuusa wansi w'ekitanda ntuuka wansi w'ekitanda mu lukubo nga tebajja namu enduulu eri ku kyalo bankutta omubbi bannanga ogwana gubbi bannanga ekyana ki nensikayo bubototops bwenasikayo bubototops nemugamba yono baba soteepu yankwata bwati mutwe kati akantu kali ke nagambye akasongovu nantomeza bwati ku kitanda yenkova eno naye newunya Katonda oba yali ndaba mu butonze nga ndabanga ekintu ekinene nnyo nga ndaba kinene naye bwe nagenda nkula enkova eyo nekendeera kati obuntu obwo bwantawaanya nnyo nga mmaze okukula okubwerabira however natuuka mu kusoma okwo ne batandika ate okulaba value ng'olwabala bonna okusoma kugaanye ogambye bwe bakkubira bwe batyo muzeeyi yali amaze okuwumula oba yali waali muzeeyi yali waali era ezino enkova yazijjanjabanga teyabagamba ko waayo omwana mukuba waakyo yayombanga kyekyana kyange newankubadde naye ne mukikuba bwe mutyo naye ngayomba yayombanga naye nebiggwera kati bakwesonyiwa balowooza nti tumuleke ekya soteepu nekikomawo era bwe twali tumaze okuddiŋŋana nga famire ennyo nembagamba ekigambo embaga kino sikyogera lwa bulumi bwennyina gye muli naye nange nkyogera lwakwebuuza obwo obuntu buli omukazi yennyini atya omubbi okumwokya omukazi yennyini atya okuba omuntu okulaba nga bakuba omubbi muŋŋamba omukazi omukyala naye n'embwa ziina akoobubwa ewaffe embwa zaataamanga ginnewayo negwa wansi netagiruma negivaako nembabuuza naye mmwe obwo obuntu bwaliriddawa nga tekizibu okuddamu kubanga ovanga ku muntu nawulira maama we ng'ayogera nagamulekerawo ojja muddamu edda naye nga omwana wa munno omusaayi gufuuwa bwe guti kweganga wewonyo obwobuntu bwaddewa mu bantu kubanga tetuganyi ne bwotaba munnaddiini naye ate obwobuntu kubanga obwobuntu ye ddiini ya buli muntu yenna esookerwako obwobuntu era ntera okugamba abaana abawala nti tofumbirwa nti mukkiriza nnyo baki fumbirwa muntu ng'alina obwobuntu ng'ali considerate kubanga eddiini okukkiriza kukka ne kwambuka oyinza okgenda naye pasiteeri enkeera nakka wansi mu byokukkiriza naye obwobuntu buyina minimum ate maximum standard yabo ensi kwetambulira so eventually kale awaka twatuuka nengenda okukola P7 nenkola P7 awo nali beta batandise okunfaafaako taata n'aga nti tumuweerere kamuweerere
Wali wonna wali osomera bwerere? Wali wonna wali osomera bwerere? Wali wonna UPE tubanga tutwala esatu nga bwe bityo tusomera bwerere naye ne bankyusa n'essomero bantwale mu ssomero eriramuko naye nga liri mu mayiro 8 ng'ozitambula P3 awo bwe nakyusiza essomero kati nagendanga bwentyo n'okomawo n'olima akawungeezi kati ate ekyo nakyo ne kifuuka mutawaana mukuyeyazimala nga nze nsoma olwo nzekka nentuula P7 nga gweka gwasoma baali baagaana okusoma enewe ne Lubaale nga ayina baagaanyi bwakulonda abaffe tebasoma naye nze nenfuna omukisa nti yali yanzira kati byonna ebintu byonna bikola olw'obulungi kati nze nafuna omukisa nti yali yanzira nentuula P7 nafuna 14 14 z'omukyalo wali okoze nnyo mu mbeera enzibu eyo ng'olwo sirinyangako mu ngatto obuyinja ne bunyiga mu biraka byenvunzavunza naye ku luno nali neefaako nga nkuuta ekigere neetundula neekozeemu omulimu nga ndi beta nali beta nga nyina ne vision njagala kufuna first grade neegaana by just 2 first grade neegaana njagala first grade mu primary 7 naye nafuna 14 naye nga 14 za beeyi era brother wange n'abanyonnyola eyo eba super B kati nga bagiyita super B ko taata taata ngeye kati wali abimanyi nnyo biryawo kale bwe nafuna super B eyo nengenda mukwano gwange bamuyita Musaasizi nambuuza odda wakoza atibwa nanganze bampadde koodi Kampala tugenda osomera e Kampala taata omugambe nanjokeseza mu bipapula nembireeta taata nemugamba taata yakkiriza ngende nsomera e Kampala naye aba tuba tukyabirikaawo nagasooka agende tujja kulaba naye nyina mwannyina zeematugga kati emmotoka eyajja nga ntambula ate olwo yeremesezza newajjawo emmotoka ez'okuziika n'olinnya tufiiriddwa ku kyalo neŋŋamba driver taata asaba ontwale ku ssomero ly'odi Kampala kati driver naŋŋamba osome eri senior koze gwali mu senior gwe leeta tulabe results ningenda nensaba akapapula kange kebaali tewaaliwo nnyo recommendations kapapula nenkamulaga nkaliko stamp naga Katonda wange nayita munne jangu olabe ekyana kyafunye 14 kyasinze n'abaana baffe ab'ekibuga naga ngenda kutwala kati taata tamanyi nenzirayo neŋŋamba taata driver asaba kuntwala yalabye makisi zange kati nemba kutomereganya nga buli omu tamanyi byeyebaliza munne taata najja neyebaza driver naddamu ko yesinza butamutwala omwana akoze bulungi taata amanyi ngenda kubeera wa driver nga bantegekera mufaliso mupya nga bagula obudeeya 2 bagateekamu essuubi obanga muguze olwo lubugu lupya nga babutunga nga babugatta mu lubuto awo nga bagunzingira nga bampayo awo ne bulangiti President Museveni alina ze yali yagaba edda mu lutalo newabawo maama yasacrificingayo obulangiti n'agimpa n'ekisawo nenyingira ekibuga nga Kampala nyinawe mmanyi wadde banteeka koodi Kampala
kodi Kampala nga syabulangako day school and boarding batujulizanga bijulize nyenga yo jogenze bakuyise nga ate bayita n'okumanya tetumanyi nze ngenze kusaba kifo nga ntuuka wali mpaayo obupapula mwalimu bayindi valugizi bangizi simanya oketaye yali deputy nga bamba muyindi ambuuza ambuuza you the one who did this nga tifaanana bulala nga byempulira nga munanga mpandikira nga mpa ekifo nga bampa uniform nga bampa ebitabo nga bewunya performance nga birungi babyagadde byonna kati bamala obbinkwasa mbuuzawo okusula ng'ate nyinawo nga desko okubonaabona kwange nno nekutandikiraawo sooka oleke ebyo byonna babikuwa nga olese fiizi kati fiizi musasizi yatuwa ku kapapula akalaga fiizi nga tusasula oyali mukwano gwange natula naye P7 ye mwana wa mugagga bamuwadde kodi Kampala kati nze nalabako fiizi $40,000 omwaka odi Kampala ngezo zosasula ate ne bakuwerako n'ebintu obulamu ne bukalubirira nze ngatola wakusula balengera nga tokubirako kumusaasiza akasimu kati noonoonya wogenda okuva okusoma nenoonya okusula nensulako ewa Haji waliwo omwana eyantwalirizaawo nensulako nasula mubaana waliwo omukulu bamuyita Lule akola ku TV kati emu nantwalako naye twali tusoma naye nemunyonyolamu nga nyinyonyola abaana ebizibu byange abaana batandika okunsuza mu ngeri ya kyewuunyo ojja kujja ewaffe naye ng'abazadde beebase nimbonaabonera mu Kampala nasula mu bitundu ebyenjawulo naye oluvannyuma ennyo nensisinkana mu kubonaabona okungi nasisinkana muganda wange kati taata yawasaako ku mukyala n'anoba naye n'aleka ng'azaddewo era omwana omu n'agenda naye omukyala oyo nga bamuyita Gutta omukwano Gutta bingi taata yamutuuma kati nga yafumbirwa Haji Jamiru wali ebwayise muganda wange bwe yansanga naŋŋamba mu Gerard yakutegeera ati yantegeera engeri naye gye bamuzaalawo omu twabonaabonako naye paati yasooka ey'olutalo bankwekako naye ne tubeerako eyo mu kikofeka ate ne batwerabirayo kati ye yali ansingako obukulu n'agenda neyeegayirira nnyina mugagga ebwayise ne Haji oyo asuubula mamotoka atema mamotoka ebwayise ye yawasa omukyalo oyo kale nampangira nsule wa Haji naye we nasula ewa Haji yakkiriza nensomerawo olevo nensoma ntuuka okutuula senior 4 maama neyeekyanga oveewo maama n'agamba tajja kutuula omwana owange tasoma emizimu egyalimu oyo omwana yali atuulamu emizimu ne bagitransfaringa ne bagiteeka ku mwana owange ne gimulemesa okusoma tajja kusoma anyiize ne binyonoonekera nno tewasoma oba wadduukawo senior 4 sente za gestation naziwamba katuwumulemu tukomawo n'ekitundu ekisembayo emboozi erabika mpanvu nnyo but we shall try to conclude ndowooza tova tukomawo Anzibango
Tandika. Owaye mwanyina. Kati ono bakuweka. Atono nakulera. Mukama nayamba. Ate mukama nayamba ati. Wese obadde kubira simu nga tokwata. Kumba oli ano bakuleze. Kunjagazaaki. Wanoba ngo sina waka. Kakati nafuna waka leka bandere. Mukama nayamba health drink. Kyekyokunywa ekyeddekende ekinywebwa buli omu. Kisogolebwa mulondo, mukuzanume, buttergrass, albine, omuzabibu, rose flower, artemisia, omubisi gw'enjuki n'entangawuzi. Kisange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga. Ekyokunywa Mukama nayamba kyatongosebwa aba UNBS. Omusuubuzi n'akeetaaze kuba ku simu. Why did you automatically think that's me? Hello? Ne kati ndozo tandise okummanyira. Bumuntu ndiyalowooza bumunda bakama. Ndaba ng'embuzi. One last question, Barbara. What is it now? What does the initial mean? What? All right, thank you so much. This is the last segment of our show. We're praying. Engeri gy'oli musumba. Wagenda kusaba tulabe nti tusambya. Tewetagana kusaba gwe sambya. Sambya tulabe nti tugimaliriza. Tebakola ki? Nti tumaliriza. Kyekitundu ekisembayo. So registration fee bagitutte bagiwambye. Wamala n'otuula. Tubadde ku registration. Kati taata yaziweereza. Nafuna akapentuma. Kati nga saagala kuddaka. Sirinnyayo okujjako mu ttaamu ey'okusatu. Naye bwe yaziweereza Hajati n'aziwamba n'agaana. Kati mukulu wange oyo yalaba nkaaba nga Gerard tofaayo genda ku ssomero. Nyenda genda nsaba emirimu ddowa tu ddowa. Kye nja zifuna. Nyenda kufuna sente za registration. Kakati ne ngenda ku ssomero. Mba ndi awo muganda wange azireese sente. Naye agenda ozireeta nga waliwo omuvubuka ayina kati kampuni mwakola bamuyita Lutwama nga yampulidde nga nkaaba tugenda kutuula naye siniafu n'akuwa na yali akola mu dduuka ayamba jjajjaawe mu kutunda edduuka. Saagalaga nti n'azinzibira kuba simanyi oba baazimuwa. Naye n'azikuleetera n'azindeetera. Nendi gesitalinga mba ndi awo nga ne Steven mukulu wange oyo naye aleese Hajati gwe yazaala yekka n'azireeta ne tugbangana mu kifuba nenkaaba ne mugamba naye mbadde nfunye nanga nti zino kanzizzeeyo kubanga mbadde nzijje ku mukyala bamuyita maama Namukwaya n'azizzaayo naye nangamba totya Gerard maama nze mulabye bukulu kubanga yamulaba ng'ayina 15 naganze mulabye bukulu gwe muganda wange gwe tubonye batukwekanga ffenna ne tubonaabona ku kyalo ne tuzungananga nti ngenda kufa naawe totya maama byonna byanagamba. Kati bwe yamanya nti ndi gye sitalinze n'agamba nkugobye kubanga yasooka nannyimanga emmere naye ono mutabani we ng'agikubbira n'anterekera ng'eyiye paka bwe yagamba nkugobye vva wano ekyana emizimu egyakirimu gyadda mwana wange. Kati bwe yali angobye mukulu wange oyo Steven nakati waali awo Eganda n'agamba maama gonzaala era wano nkoledde buli kintu kyonna yali amuwadde ne poloti wali ebwayise tye bw'obanga ogoba muganda wange nkulabye bukulu nange ngoba aleese akajanja olwo omukyala alina omutima yamugamba genda nkugobye naawe ne tutandika ku street aba
toba n'obulamu mu Kampala poloti n'agitunda ne tutandika okusuubulanga ffene. Ani yatunda mama oba Steven? Okay. N'agimuggyako tubuka n'agamba Gerard kambeere okululwo olwo ne tupangisa ekiyumba eyeekazo kyagwako oludda paati emu ne tugisulangamu nga waliwo omukyala bamuyita jjajja mukyala yakitupangisa 2,000 naye mu biseera ebyo nga waliwo ekyokulya wekibula kati twasuubulanga ffene ekatooke naye nga keya muganda wange gyanteekako yeewuunyisa nga yalinnyo omuti Gerard tolinnya n'asuulanga ffene naye ng'amala kuyita n'oyitaba n'agamba dda waliwo enkulabira n'asuula ffene ne tuveeyo ekatooke nga twetisse ffene tumuleeta bw'ayiise. Naye ng'okusoma kwo okyasoma? Nga nsoma bwentyo olumu. So omaliriza otuula S4 okola bulungi, right? Alo mmaze okuligestalinga awo ebyo webigendera mu maaso awo kusuubula ffene tumusala byonna biganyi nga kavuyo keerere. Eventually okufunzafunza awo kubanga baakuba ffe emiggo. Ate gyaki? Local defense anti tunyuka kiro local defense nekuba ffe mbutwogera ababbi gye bali naye nga wonewo balaga ID kuva dda nga local defense nsumbuyi okulizoninga kwayo nga kutono nalagangayo ID naye nga tebabikkiriza ne bazimenya ne batukuba mpaka kumpi wa bleeding yogera ababbi gye bali kati netubonaabona nga bwe tutyo nfuje waawo omulimu nsiika amagi n'engarolinga bwenti olizinga lyokka n'emboga n'ennyanya siringi 2 kati we namalangawo tule 2 omukyala nga nsasula siringi 2 naye tebyali bibyo tebyali byange nga kapito sinza mufuna we tule 2 kati gaggwangawo oluusi ssaawa 5 ng'ebintu bijjudde amaziga ne mufuna siringi 2 ne mugulako omumonde ne kyayi mu kaveera kakanga obulumi bungi nnyo. But eventually natuula senior 4 max ze nafuna saagala zoogerayogera zindeetwa ennaku naye nga nafuna 45 nga 45 kuba twabalanga best 6 oba kati bwe babala best 6 twabakolanga best 8 twali 8 kati bali ku best 6 kati simanyi ndoza vice versa ekyaffe kyalinga kya best 8 ndoza kati bakola best 6 tugendera awo n'ogwa nafuna 45 nga temuli combination n'eki gye basobola kuwa keganga nagwa bino bye mwanoonya ssente bye byakutataaganya, right? bye twanoonya ki ssente bino bye wabonaabonamu awo bye byatataaganya performance yo byonna n'emabega yonna saalina mirembe kubanga emikyemisana kuba at least wali tewalina ne P7 wakola bulungi ng'era bwe ntyo nyina n'ebintu bingi awo byembuuse tuyingiridde awo ekidiini kikaluti ekyani ati kyabanga awo kikaluti bagiyitanga mirembe kyaki nga mulimu omukazi kyatukola toteekwa kufaana okusoma oyagala ki bannaye nga mukazi akozesa olekerawo okusoma ng'osomayo lwalumu kati mwayingira kyaki awatali service munoonya Katonda ng'onoonya okubeerwa lubaale ate batugamba jja tukimako kakati ng'omukazi oyo naye ali awo bamuyita nakiganda nakati mwebali ng'ekulemberwa omusumba bamuyita Jime ng'ekaluti bakuba kibooko bw'oba oyonoonye Yesu agambye bakuba embooko 39 ng'ekiri muli ebyo byonna no biri mu Uganda biri mu Uganda gavumenti yino ebbanja okuteekateeka abantu abo ekyo nakyo kyatukosa ekyaki neesenguka nedda ekyengera naye ne mugenda ng'ate oyina okugenda bw'oyosa okusaba ekibonerezo kufa
ng'aliko ebintu baali batta balina be batta niye nalaba bakaye nze bwe yafa neŋŋonda bakaye yani omuvubuka bamuyita bakaye yali munna twalina amateeka mu kyaki eyo agatufuga nga mangi tonywa soda wa kiragala toyogera mu kanisa onywe amazzi ebikopo 3 ekiro n'obuukabuuka nga weebaza katonda wa nabbi gasiya mungi nnyo olina okuleetera ekirabo omwana wa nabbi buli omu nga tekuli kumenyako tteeka na limu. Omwana wa nabbi yali ani mu kiseera ekyo? Omwana wa nabbi yali ani? Omwana wa nabbi yalina akaana bakayita Jime. Yakazaala mu musumba oyo Jime Sembati. Kati ng'obulumi bungi okuva mu kkanisa ekibonerezo kufa. Toyina kukisabira mu kkanisa ndala. Teri kwosa kusaba. Service kati ekyaki bagikyusizza bagitutte kyengera. Kati teebereza okugenda ekyengera osabe odde kazo ate ng'olina n'okusoma ng'ate olina n'okusoma kati nenkendeeza kusoma ogende mu kyaki ng'okusoma kwe kuyina okufuna ennaku ezifisse oba essaawa ezifisse kati bingi nnyo ebyannemesa bingi n'ekyokulya kyennyini. So tewagenda mu haya naye mukama wenavala okufuna makisi zange ezo ebibuuzo bikomyewo neŋŋenda mu kyalo taata nenzimulaga olwo nga buli secondary eganye buli secondary yanyima ekifo ebiseera ebyo nga private schools tezinnayonooneka kubanga kati private school newoba totudde eyinza okutwala kasita osasula fees ezimu naye ebyo ebiseera nga baba strict nga bagaa talina combination taata naŋŋanze songerayo gwefuna mpozi ssomero nebinnemerera nentandika kusomesako mu primary ku kyalo kasomero kalimu enasomera eri waddayo ekibugaguziye Kampala ng'agaanyi kati olwo ye Steven n'alagawo Steven nemulekamu mu kibuga ng'akyabonaabona in fact namuleka mu kikyaki ekyo n'omugana Steven nze kanve mu kyaki ngenze naye bwe nali nsomesa Edmaster era mu ssomero eryo nga ono omulala bamuyita Byekwaso n'agamba omwana ono alina talenti mu busomesa tumutwala asoma obusomesa kati ne baŋŋamba ŋŋende noonya ekifo navuga gaali neŋŋenda e Buhoima bicycle from Kiboga to Hoima wow. nentuuka ne baŋŋamba Amaximbi nenvuga nenkomawo Byekwaso naŋŋamba nti siina nze transport nti naye vuga ogende e Busuubizi Emityana ku gaali nze nja kulinnya ŋŋende n'agenda neyeegayirira omwami bamuyita Mutema Nkasa nakkiriza nampa ekifo e Busuubizi nensoma obusomesa kati ku luno nenkikola maanyi mangi nempitira waggulu nnyo bwoddayo kasomero kaffe kali bwe nayitira waggulu nnyo neŋŋasidda mu kyalo kati banno bamaze okuweerera si be bampeera yansabira kifo ate naye era nga bamukyusa eyanyamba okunsabira ekifo kati n'olumba Kampala onoonye Steven neŋŋamba nzizeeyo Kampala kubonaabona buto bwe namaliriza okusoma nenyingira Kampala nentandikira obulamu nsaba amasomero nga bagaa oli muto nnyo obusomesa bw'abantu bakulukulumu nali mutoototomu nga siinaako wadde akalevu oba wali mumpimpi naye era ebirevu ne ku mumpi bimera n'obutalina kikompi kati nalimuko obutoototo bungi naye mpaka essomero lye bayita Aidan Tofa bwe lyampa ekifo Antofa lyali mu Kawaala naye ng'okusasula kuba kaluubiriza bansonyiwe baba batulaba ku NTV naye okusasula sikuyitibwa kwabwe bulungi
kati nga nkola teryampa banga abazinterekedde nsula mu kolido awo nno wenava mu kwegayirira ennyo Katonda nenkola nengatta ne bannanga awo baali basatu ne tukola akasomero embeera kwe kukyukamu ne tukola essomero baliyita Kawaala Primary School twatandika lumu nasale tu P7 space nga mujijewa omanyi okgenda Kiwalazima nga twasanga Busanzinju ne tubuuza nnyiniyo ne batulagirira nga ali mu kibuga ne tujjayo n'atugamba mwagala gipangisa tyotyo mugipangisa abo tebaagala kusasula abalimu baveemu kumbe naffe tetulina wadde ekikumi ne mulaga nti mwagala kupangisa naye obuvumu nga tubulina ne Katonda ali naffe munnanga abazadde ne batuwa abaana ne tutandika n'abaana 2 mwaka ebibiina byonna nga birimu byonna byonna nga mulimu abaana P7 gerimu 32 era first time nafuna first grades 7 mwatuuza ogwo omwaka gwennyini nekibeera established kati nerinywera paka wetwagula kati tuyina hiika namba Kawaala awo wangi essomero Kawaala Primary Kawaala Primary School go head teacher kati oyingira ddi obusumba kati bwe mtegeera nti eri yali kaluti byali byantamye nga byantama naye eventually nsisinkana kwaya emu ng'eyimbira ku ssomero yakoleranga practice awo Kawaala yagikolera nkwaida ntofa nembagoberera ng'ekulemberwa mukulu bamuyita Teera Kaaya oyinza okuba omumanyi munnamawulire munaffe otyo kati Teera Kaaya nga headmaster w'essomero liri eryaida ntofa Teera yayita sasula somero kakati Teera Kaaya mbagoberera olw'okuyimba ng'abayimba nimbabuuza mugenda kuyimbirawa nti ku UCC United Christian Center Kasubi saawa mmeka nti bweziti nenzija ndabe kwaya eno bemala okuyimba ngende natamu ebintu by'abalokole nabo baali beerimbise mu bulokole baali bamirembe baali beerimbise nabo mu bulokole cult naye yali yabalokole yali yabalokole kati nga yantamisa nga saagala kuddamu nga ndowooza zonna bwe zifaanagana naye bwe natuuka kwaya bwe yamala okuyimba mba ngenda kuyimbuka ne bagaa katwaniza omusumba omukulu bwe yalinnya naga tewaba atambula konze nfudde wali olaga ogende njagala kunyimba zokka omusajja n'ayogera ebigambo nimpudiza ebigambo nga bijjudde ntiisa neŋŋawaayi kanenenya ebibi byange neŋŋamba nkizeemu nenziramu nendokoka kwe kubeera naawe ku UCC naye olw'okuba neewangayo omusajja ono nampita bamuyita Bishop Stephen Senfuma wa Inner Ministries nampita okuba omusumba nampita negatte ku pastoral team era nga nze nsingako obuto kati awo nno wenviyerera omusumba kati bwetutuuka mu 2 ne wabaawo omuntu eyampulirako nga mpeereza ku leediyo Impact yali mu Singapore n'asaba abasingapo baweeyo munnayuganda omu omukisa ate teyaliye wa kyaki yaffe bamusomese kusinzira ye ku byeyawulira nga basomesezza nga olina genda Singapore n'ogenda Singapore kakati oyo mu Singapore n'agamba nti ebifo wano bijjudde naye mu Manila tulinayo branch waliyo ekifo ti muweereze munnayuganda omu tumutraining ebyobusumba bwalijja bagasa kati ye n'awaayo linnya lyange bwe yadda kuno n'ankubira simu nali nagiwa ku leediyo
nangamba nawaddeyo erinnya lyo nsonyiwa saasoose kwebuuzaako konze ekyo nkoledde nnyo sinza bwe ntyo neŋŋenda mu Philippines n'osoma obusumba nensoma obusumba mu kika kyonna kyonna n'ekyalo kyonna kyonna n'ekibuga district nga gwekka asoose okugenda Philippines n'okulinnya ennyonyi kubanga nayagalako okubula okwetuga lwe nayambala nzija okulambula Entebbe taata nga mpadde emirimu n'engikola ngenda okusaba ssente nagaa kente kulambula ffe twalambudde dda kati katono nette musajja wattu kati okugenda ku airport nagenda kulinnya nnyonyi nga ngenda mu Manila Philippines kusoma nga siina nga nina obuzibu sinoonyereza nga saawulangako passport na visa bukyanga nkula kutuuka it is okay tegere nga sikyawulangako era nagenda ne passport nga temuli visa ku airport wangi eyali akutambuza yali akola ku travels yali alowooza ki ye yali yampeerezanga ebintu byonna ku ssimu naŋŋamba sente zijja sente zigenda kuba bwe ziti in fact yali aŋŋambye katono ogere nga tolina tiketi yali aŋŋambye bajja kumpa yantwala yaŋŋamba bagenda kumpa Bishop Sempoma visa oli eyankonekitinga yaŋŋamba bagenda kumpa visa bo bennyini kati saakitegeera nti ate oba oyinza okugenda e Nairobi ne bagikuwa kati otuuka ku kisaawe Entebbe kati nga ku airport baali baŋŋaanyi ne bagamba naye sente za muzungu muve ku sente mwe muleke nze bampuubemu ne banankumya ku nsalo ne banziza baani ab'ennyonyi kubanga eya tiketi tugifunye gwopa kimu kulinnya nnyonyi oba totuuse Manila oba situuse oba baneetoloza mu bbanga ne bagamba bwoweddeyo it is okay natuula mu nnyonyi ennyonyi Entebbe nagituula wano kale bwerobwe tewasiba musipi bwana oli waddembe okulebeza nga nze nasigwereddemu nga ndi ku bunkenge saagala atambula mu nnyonyi ayinza obasuula mba ndowooza oli agibalansinze ng'obuzita amaze bupima ate gwe bw'oyimuka n'ogenda otuwunzika byonna byambonyabonya ne ntuuka mu Philippines ng'obusosoze buli mu Asia nakaabira amaziga mu Philippines nga gabula gatta geeno nakaabira mu Uganda passport bazitugyeko kyokka obusosoze buli mu ng'abantu bakutambulirako abantu buli omu n'abantu abakulu era Oluganda nalwanjula bubi mu Philippines Oluganda bwe nanyiiganga nga nkuvuma mu Luganda nga ngakalira bana kino ekisajja ekikulu ng'olwo njogedde Luganda ndaba kukwatirira balaba oba enziro tejjedde ku ngalo tuyingira mu kirasi ne baga haga one another ng'obulaka akuhaginga gwali omudigavu weka buli omu asindikayo munne gendayo nga bakulagira ddala nga bakutidde nga nze muddugavu nzekka era lwe nasooka okulaba ku muddugavu mu Philippines wamwekwata yali mu ambassador wa Nigeria yekka ate endabirwamu ng'azitadde waggulu motoka eri tinted kati ne bamunyumiza nti waliyo omuddugavu ku Bible University eri mu Antipolo nakkiriza nsisinkane bwe yajja naŋŋamba how are you because I'm fine those people they don't understand this is the poor nation nga ebyomu Nigeria ate sibiwuliramu nakatono mpulira ayomba buyombi bano baavu naye batusanyirako Nigeria is rich nga twebuzaganyako nga mpulira nabyo sibiwulira bulungi nga twawukana nga nzirayo ku Bible school naye obusosoze nga buluma wamalayo bbanga ki mwaka gumu naye n'okuguka
kuba kusoma kwabanga intense nga musoma nnyo naye nga bututuze bulungi nga weesunga luwona dda nga weesunga luwona dda kuno nga neyo enkwata ku passport nga bagigayaliridde nga nsobola ogijjawo n'enkomawo kubanga bakwatirira enviiri bakwatirira buli kimu ekyasembayo okunnuma yakolanga ddiini bwe yajja ne speculations kyabayizi bagenda kwekalakaasa olw'omuddugavu mbu nagenda n'endwadde nnyingi nnyo tewali documents ziraga nti ndi mulamu abayizi bagenda kwekalakaasa basooka kundekera ddoomu nga njisulamu bwomu kati bagenda kwekalakaasa nti bo okuliira awamu nga tukozeseza mu utensils kati nampita nangamba take it easy nanjawulira utensils ne bankwasa ejjiiko zange bankwasa ebikopo byange sowaani zange baba babinkwasa nenkaaba ati aga amaziga genakaabira eyo gaali mayitirivu nnyo bampangira ebintuntu kumbe bantwala ng'ekyokulambula tuleeta omuddugavu ebontooko kati ne bagamba waliyo obuweereza bakuteeka mu motoka yo wekka bo ne bagira mu ndala waliwo lwe nalinyanga bigundi byabwe ebyo bitakisi biringa biroole agapiira ganene abantu buli omu ng'avaamu nga bavaamu nga boogera takatuko kakapaawa karabaawo nti mulimu ente gano agata agaddugavu agalima kati karabaawo ge gata agaddugavu agalima Musomba lekeraawo kati osikira otya taatawo taata nfuuka ow'omugaso nga nvudde mu Philippines mu ngeri ya njawulo Omumerika akomyewo nkomyewo nembeera bwa mugaso nnyo ngenzeeyo nkoze ebintu abo mbazimbiddeyo kyaki mbabuulidde enjiri bakkiriza essabo ndyokeza waliwo n'abalwadde taata yali akyaliwo taata naye yalina ebirwadde bonna asatu mu bameka gwewasoma famire yonna n'aba baganda ba taata gwe wekka eyasoma kituufu ekyo naye kati taata bwe yafa waliwo abaana betukutte ku mukono ne tubasomesa kati mulimu abafunyemu diguri ndowooza jacki oyo tulinamu abafunyemu diguri abasomye n'okulonda okufuuka omusika wa taata gwe yali emmomboze tewaliwo awakanya tewaliwo kubanga nga gwe obategeerera buli omu ng'alabira ddala kiŋŋwanira buli omu ng'alaba kiŋŋwanira kubanga olumbe nga nyinza oddukola ebitundu 9 ku buli 100 oba kufiirwa konna okuli ewaka oba akakolo konna nga gwabikola nga nkola bingi saba wetwalyokya ne mbazimbirayo kyaki ne babeera omwo nga basaba kati nga ne Katonda ebintu byakola byewuunyisa bingi nnyo bye balaba maama toddangamu kumulondoola kunoonya wa gyali wamuvaako maama tewaddamu namuvaako namunoonya nga ngenda okuwasa nga njagala yambaleyo wakiri nengendako eyo mu Bunyoro rediyo nenzikolako puroguramu nga bwokyogerako nti banjogera amanya gange nga banaye bwoba gwe maama wange wanika omukono ne bwe nabanga mu lukuŋŋaana bwoba olina omwana gwe wazaala ekiboga mukono waggulu tewali yawanika mukono nzaawo mpanika tewali yawanika mukono Pastor akadde katuweddeko thank you for akadde katuweddeko akaki akadde katuweddeko weebale nnyo emboozi yaffe amiina kakati njagala kubawayo kigambo ky'amagezi kimu nti mu bulamu life is a one stage play no rehearsals buli kyokola oba okikoze kiba kyegasse ku bulamu